era nga bonna abalamazi abanakola hijja omwaka guno olwaleero bayingidde ekitundu kye bayita Mina era gye bagenda okusula. Abatagenze kukola hijja leero tetulina mukolo gwonna, tujja kubeegattako enkya ku yawumu Arafa abagenze mu lusenyu olwa Arafa ennaku z'omwezi 9. Leero basuze Mina, bayingiddewo nga subuhi yakaggwa. Kakati ate enkya nga subuhi yakaggwa bagumbulukuke mu lusenyi olw'Emina bagende mu lusenyi olwa Arafa okukola emikolo egya hijja mu lusenyi lwa Arafa. Enkya tugenda beegattako mu ibada ey'okusiiba, okusiyaamu yawumu Arafa, okusiba olunaku lwa Arafa. Ekyewuunyisa ate bo tebasiiba, kubanga omulamazi takkizibwa kusiba yawumu Arafa, yeetaaga amaanyi aganaakola emikolo egya hijja. Ate bw'asiiba anafuwa. Ffenna tukimanyi nti okusiba kunafuya omubiri n'okusumagira. Kati baabalamazi ate bo tebasiiba. Era basahaba ridwanullahi ajimain bakisangamu obuzibu ku yawumu Arafa, kubanga baali bakola dda zihijja zaabwe eza jahiliya, baali babeera kudda mu hijja nga balina bye bamanyi naye ng'ebisinga bifu. Nabbi n'ayagala bategeeze nti omulamazi tasiiba yawumu Arafa, naye baali bangi nga tebawulira. N'alinnya ku nsolo eŋŋamiya waggulu, n'ayimirira waggulu, ne bamuweereza amazzi n'entende, n'alya n'anywa emisana ku yawumu Arafa. Ne bamulengera obubakakasa nti omulamazi tasiiba yawumu Arafa. Tugenda beegattako enkya nga bali mu lusenyu Arafa, ffe tusiibe ate bo tebasiiba. Then enkya baveeyo bagende mu lusenyu Muzidalifa, then ng'ennaku z'omwezi 10 era tuddemu tubeegatteko ku yawumul hajjil akbar, olunaku lwa hijja olunene. Ffe abatagenze kukola mikolo tuyita yawumul Eidil Adha, olunaku lwa Idi y'okusala ebisolo. Bo tebalina Idi, era baabalamazi bw'obeera mu hijja toluyita yawumul Eidi, abeera mu hijja yaluyita yawumul hajjil akbar, olunaku lwa hijja olunene. Bw'atyo Allah bw'aluyita mu Qur'an. Lulina amannya 3: yawumul Eidil Adha, olunaku lwa Idi ey'okusala ebisolo, eryo linnya lya lunaku olwo. Yawumun Nahar, olunaku lw'okufumita, kubanga eŋŋamiya efumitibwa bufumitibwa. Then ne yawumul hajjil akbar, olunaku lwa hijja olunene, bo abalamazi baluyita. Tujja beegattako ku lunaku lw'10, naye bo tebalina Idi. Obanga mu hijja tosabanga omuceere n'epiraawo, ye ng'otegedde otya nti leero Idi? Tosobola na kumanya nti leero Idi ku katuubagiro k'emikolo gy'oba olina. Tulizamu wali waggulu wali ataala ebyo kyobola nzisikkaanya na baana ba buwala na baana ba bulenzi banoonya bufumbo nga banoonyeza mu bifaananyi bifu. Nze kenyini neesanga ku kavidiyo naani nga yenze nga omusajja muzungu yennyini awedde emirimu, naye nga obuzungu nabugyawo. Kumbe bitaalataala ebyo. Abalamazi tebalina lunaku lwa Idi, era n'ogimanya tebagimanya olwa akatuubagiro k'emikolo gye babaamu. Kaakati ate ffe tuba tujaguza lunaku lwa Idi. Buli yenna alina omuntu eyagenza okulamaga okuva na leero muteeke nnyo mu dduwa. Emikolo gya hijja oba otadde obulamu bw'omu matigga, oba otadde osembeza obulamu bw'omu kufa. Kyova olaba bahaaji nga tubateekateeka tubagamba ne barivayizinga ebiraamo, si kulwa ng'agenda nga waliwo akaana ke yazadde nga takataddeemu n'atadda ega nti mu kiraamo kya haaji omwana situmulabamu, n'okurivayizinga ekiraamo ekyo. Naye ate totyagaana kugenda kukola hijja, totyagaana kukola ki? Agenda okukola hijja, naye oba oggulidde emikisa olw'omugotteko n'omujjuzo ogubeera mu nsi eyo, naddala mu myaka egigenzegenze. Abantu abakuliridde mu myaka kyangu omukosa n'afa. Kati
omuntu waba agenze mu hijja omwongeranga edduwa omuntu omwongeranga edduwa bayinza okwerinnya bokka nga teri abakonyeko stampede ne beesogonyola bokka kubanga omujjuzo guba mungi kati naddala okuva kati leero nga 8 paka 13 kubanga ennaku za mikolo akayiisa nnyo ennaku 6 muzisula mu ddungu naye nga woteri wagipangisa nga weeri ne shawayo ne esi nga mulimu nsawoyo gwe ng'oli mu ddungu kubanga Allah gyakwagala. Hoteri mba mwazipangisa nga gyeziri naye nga muli mu ddungu ly'Emina Allah gyatwagala gye tuba tukolera emikolo egya hijja. Tusaba Allah tabaaraka wa taala ffenna atutwaleko okukola ku mikolo egya hijja. Nja kusaba omusomi waffe atwaleko mu kitaabu siyamu tugenda olusi tubuuka olw'obwetaavu atwaleko mu kitaabu ky'okusiiba ewali hadiisi ez'okusiiba ku jjuma. Mulimu hadiisi 2 mu Umdatul Ahkam ze yaleeta Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdis. Tugezeeko kuzisimaasima tufune ekifaananyi ky'enkya kubanga ekifaananyi ky'enkya essimu zokka ze twakakifunako zintiisizza. Essimu buli akuba essimu ali ku kigambo eki baseeka batuganya okusiiba enkya okuggyako nga wasiibye ku lwokuna ate tubadde tusiibye nga tulinze harafu kakati ate ku lwomukaaga nolwomwalu tugaana dda kakati ate batuganye nti okugjawo nga noosiiba enkya n'olwomukaaga ne tubagana nti ate olwomukaaga mwakola ki mumwenyi mwatugana okusobola omukaaga ate otugamba ate tusobola omukaaga. Kati nja kusaba omusomi waffe agendeko mu kitabo kya siyamu atusomere hadiisi ezo tugezeeko kusimaasimamu tulabe insha Allah. Naam. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد مسلم ورب الكعبة. دم حديث عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر حديثي إفاكو محمد بن عباد الجعفري المخزومي ويتابع أبا مكة أبا مكبير المخزومي جعفري بن محمد بن عباد الجعفري المخزومي تابع وماني نيو ميزي اسمك بجبيري بابي هريرة عبد الله بن عمر اسمك الصحابة بنيني باسمك يريم نيم مكة ava mu kabira ez'ebbeeyi Makka al-Makhzumi Banu Makhzuma kubanga Banu Makhzuma be baali baddirira Abakuraishi mu bbeeyi abasinga ekika ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna Quraishi mwava sallallahu alaihi wasallam kyekisingayo kuba ekyebbeeyi mu nsi yonna era tewali kikivuganya era tekiribeerawo ila qiyami saa. Era n'ekibuga mwasibuka sallallahu alaihi wasallam Makka kyekibuga ekisinga ebbeeyi mu nsi yonna tekigenda kuvuganyizibwa paka ku yaumul qiyama. N'olulimi lwayogera sallallahu alaihi wasallam lwe lulimi olusinga ebbeeyi mu nsi yonna tewali olulimi luyinza luvuganya wadde sekendi ila qiyami saa paka ku yaumul qiyama. Amakulu nabbi sallallahu alaihi wasallam ye Allah yamulonda mu biri the best ebisinga okuba ebirungi ava Makka. Oba naye ekibuga ky'omanya ekivuganya Makka ng'okitugamba ssebo nga tukuwa obugalo tekiriyo kubanga ebirala byogenda okwogera mulimu mabaala ga mwenge n'okwambala enkunami ekiro muli mutuddemu ennyumba ya Allah. Kati ng'ani avuganya ekyo? Mutuddemu ennyumba yani? Bwe ntuuka wano ntera nnyo okutabuka togezanga n'okkakkanya eggwanga lya Saudi Arabia ne babeeranga balikakkanya olina odidifendinga wadde nga politics tebamutambuza nga bw'oyagala gwe. Lwaki?
lyetise ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Tayinza giteeka mu basiru, yali abamanyi nga n'ebijja okubawa bimanyi, n'ebibuga ebisigadde yali amanye ebbeeyi yaabyo, nti Paris tayimu ejjatuuka nga kibuga kya bbeeyi tiyateekayo ennyumba ye. Brussels tayimu ejjatuuka nga kibuga kya bbeeyi teyagiteekayo. Kati tayinza kulonda basiru, gwe n'omanya abagezi gwe nga bw'ofaanana bw'otyo. Eyo ensi ne bwekunyizanga entya togivangamu. Eba landlord b'ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Kyokka ekyo kikumala. Politics bamutabudde, bameedi baffe betuweereza babayisa bubi, nankani bula 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 bula, basigaza ekitiibwa ky'okuba nti bebalabirira ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Ogidifendinganga. Ate n'ebimu abapropaganda bamagulumeerwa abo ne batubuzaabuza ne batulimbalimba ne tukyawa ensi eyo. Kubanga ensi eringa nkoko njeru mu lusuuku, ne bwe yeekeekawa kamunya akola ki? Agiraba. Kati bo ke bakulamu ensobi katono bwe bati bamagulumeerwa nga bakazindya bati ng'ate naffe tubeegattako. Ogezangako okulaba nga tubeera mu balabi ba busiraamu ate ng'oli musajja musiraamu, otya ng'ovumirira eggwanga eryo ate nga lyeyeetise Baitullah, lyeyeetise ennyumba ya Allah. Inna awwala baitin wudi'a linnaasi lalladhi bibakkata mubaaraka. Ennyumba gye natuka okuteerawo abantu ey'okukolerako ibaada yeyeri e Makka. Bakka linnya lya kibuga Makka, kubanga Makka Allah amuyita amannya 10 mu Qur'an. Ummul Qura, Makka, Bakka, Masjidil Haram, Balad al Haram, bonna mannya g'ekibuga ekyo. Maad, inna alladhi farada alayka alquran laraddaka fil maad. Yakusako Qur'an ajja kuzaayo wammwe mu kibuga kye wammwe. Nga bamaze omugobayo Makka, ategeeza Makka. Awo wentuukawo ntabuka. Atabala ne bagamba nti waaw yalina kwogera ebyo bye bamusomesa bamuwa ne ssente. Oyagala toyagala butoyinza butakusomesa. Bwe batakusomesa direct bakusomesa indirect. Kulwaki? Abasomesa bo bowulira nti bagala nnyo ku mutima bakusomesa bulungi bye basomesa. Leero kaka ne bakusomeseza indirect. Sheikh ogowulira nti omwagala nnyo akusomesa bulungi irimu nayo Jumatira be bamukola ki? Kati akusomeseza indirect. Batakusomesa direct akusomesa indirect. Abaana bo bozadde gye batwala eyo ku secondary Islamic school naki abasomesa bye babasomesa. Ku university gyogenda ku IU abasomesa abali be babakola ki? Ngo bawonerawa bataayiza ddaawa. Tolina bawonera. Ne bogenda e Misiri ne bogenda e Sudan lujja kumaliriza nga abasomesa bagenda kusoma ate nabo bagenda eri gye bakola ki? Kati onoddukirawa. Ddaawa bagitaayiza. Naye ebiseera ebimu tugenda ne tukola obulabe ku nsi eyo naye nga tubukola tetumanyi, batulimba ne batudyekateeka. Eyo ensi yeetisse ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Ekyokubiri bwe bamuzaalamu eyo ensi sallallahu alaihi wasallam eyina abalabe bangi olw'okuba ekwatiridde ebendera ya la ilaha illallah. Buli akagikonako bakazimbulukusa. Weewalanga okubeera mu balabe b'eyo ensi ekwatiridde ebendera ya la ilaha illallah. Buli akakonako eyo serebu mulamba kati buli ekimukonako bagala omukuba ekigo nga mumanyi baserebu. Akana akawala kavayo ne kamwerijjako kati ensi yonna neewuuma ye Saudi Arabia. Kantu katono nnyo bwe kati ensi yonna ng'evaayo. Kulwaki? Ena bendera ya la ilaha illallah. Ate abalabe ba la ilaha illallah naffe ne batukozesa ne tukola obulabe ku la ilaha illallah. Tubadde ku taabe ono gwe bayita Muhammad ibn al-Abbad al-Ja'fari abambanu Makhzuma kabira edirira eya Nabbi sallallahu alaihi wasallam y'aba Quraish. Era Banu Makhzuma bali bavuganya nnyo bayisa ba Quraish
naye nga tebayisika kubanga bakuraishi be bali mu ntebe ezo kabira bbiri Quraish ne Banu Makhzuma mumuva abayivu mumuva abakulembeze mumuva balina ssente buli kimu kiri mikono kyabanga mikono gyabo bali bambejja n'abalangira kakati tabi ona atugamba nti yabuuza Jabir ibn Abdullah al-Ansari al-Khazraji sahaba yitibwa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu yomuna Madina ono tabi yalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam asoma kumusomesa we Jabir yali omuyizi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawm al-jum'a qala na'am wa fi ba'd riwaya wa rabbul ka'bah yambuza nti Nabi yaziza okusiba olunaku lw'ejjuma Jabir n'amugamba nti yaziza olunaku okulusiba olw'ejjuma mu riwaya ya Muslim naga nti wa rabbul Kaaba ndayira omulezi wa Kaaba eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaana okusiba olunaku lw'ejjuma ya hadithi esoose wano mu hadithi ezigaana okusiba olunaku olw'ejjuma lwaki olunaku lw'ejjuma balugaana yidi ya wiiki tulina yidi 3 Eid al-Adha eyokusala ebisolo Eid al-Fitri eyokusibuluka nga tuva mu Ramadhan ne Eid al-Usbu' yidi ya wiiki kati olwokutaano eba yidi kigaanibwa okusiiba ku lunaku luno olwa yidi naye kiki bagaana okusiba ku lunaku olwa yidi luno atafarrud bisiyami yawm al-jum'a okulusiiba lwokka okulusiiba no takhsis siyam yawm al-jum'a dulondayo nga gwe yagala okusiiba kubanga kikirizibwa okulondayo lunaku n'osiiba tekiwali sharia tekugaana kubeera awo newekomamu okutaaka noganza olwokusatu nja kusiiba nina ibada zange zinjagala okukola nina ebyenjagala okusaba Allah nina ebintuuseeko njagala kukola tawuba nina byenjagala omusaba n'osiiba olw'ejjuma yalugaana sallallahu alaihi wasallam takhsis siyam yawm al-jum'a naye bwe kijja nga waliwo ennaku ezizze ez'ensonga ate tulusiiba nga luli lwokka lwakutaano waliwo ze bayita dhawatil asbab ennaku ez'okusiiba nga za nsonga nga yawmu arafa tekitugaana dusiiba kubanga nekiri twakiyiga tetulusiiba wano ku ffenna batudde wano njagala oli awaniko omukono aŋŋambe nze nsiiba olunaku lw'ejjuma taliiwo tuli balungi hadithi twagitegeera yagana dusiiba naye waliwo ensonga eguddewo kambaletera ekifaananyi tulinawo al awqat al manihiyu anha waliyo ebiseera bye batugana okusaaliramu essala nga kiri haramu naye ate ezo ensonga tuzisaala kati ngaessala y'omufuyo terinda essala y'omufu teriiko budde kubanga yansonga tahiyatul masjidi teriiko budde batugana okusaala nga subuhi ewedde kaseera kalina haramu okusaaliramu paka ng'enjuba evuddeyo ekigero ky'effumu naye singa kakutanda mu budde obwo n'oyingira omuzikiti ate olina okusaala kubanga essala yansonga salatul istisqa essala y'okusaba enkuba teriko budde salatul al-kusuf essala y'okusiikirizibwa kw'omwezi oba enjuba wekigwirawo tukola ki kubanga ezo za nsonga kakati n'okusiba bwe kuli yagaana okusiba olunaku olwokutaano sallallahu alaihi wasallam kubanga yidi ya wiiki naye bwe wajjawo ennaku ez'ensonga nga yawmu arafa tolina buzibu kusiba lunaku olwo naam وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكتب أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس وكفي خيبر مستدري خيبر ياسبك مسمسا basomesa ba ummeno atuga nti samitu nabiya sallallahu alayhi wasallama yaqul nzike nyini namuwulira n'amatu gange ng'agamba nabbi sallallahu alayhi wasallama la yasumanna ahadukum yawma aljuma
illa an yasuma yawman qablahu aw ba'dahu. Tasibanga omumwe olunaku lw'ejjuma okuggyako ng'anaasiba olunaku before lwe lwekuna oba ng'anaasiba olunaku after lwe lwomukaaga. Eno hadithi era naye egaana kusiba olunaku lwa jjuma takhsis siyamu yawmul juma, etugaana okulwawula. Naye obanga onoolwawula onooduteekako olunaalwo before oba after. Before ye Thursday, after ye Saturday. Ate eno hadithi yeeraga nabbi yakkiriza okusiba olw'omukaaga. Era bannange eduniya ekwewunyisa bw'ona okusoma mu bitabo bya irimu ebikukunavu nga Bukhari ba Musilimu bo tebalina buzibu na kusiba lw'omukaaga, ate obuzibu buli ku lwakutaano tebalusinya nako olw'omukaaga. Kubanga ate hadithi ekkiriza yeegaye nti okuggyako ng'onoosiba before oba after. Olunaku olwokutaano bwe luyitawo kiki ekiddako nga atugambye nti okuggyako nga nasiba yawman qablahu aw yawman ba'da. Onosiba a day before oba a day after. Ate ng'olunaku olwokutaano bwe luvaako lwa mukaaga. Era bw'ogenda mu Bukhari mu Musilimu bo olw'omukaaga tebalusinya nako kubanga lwo lusiibwa teri alugaana. Kalunsambulira ali ku lwakutaano. Takhsis siyam yawm aljuma, okululondayo n'olwawula nga gw'ojja kusiibanga olwo. Naye bwe kiba nga ate olulonzeyo n'olwawula ng'ojja luteerako olulala ate kikkirizibwa. Before oba after kikkirizibwa okusiiba. Kaakati enkya yawmu arafa saballa tuuseeyo tukkirizibwa okusiiba. N'abatasibe leero lwakuna bakkirizibwa okusiiba n'enniya eya yawmu arafa so si yawmu as-sabt aljuma, kubanga yo olunaku lwa arafa ziri mu nnaku eza dhawatul asbab, ennaku ez'ensonga ezigwawo obugwi. Terulina buzibu kulusiiba insha Allah nga tusuubira okuba ntufunamu empeera mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Ya hadithi eno la yasumanna ahadukum yawm aljuma, tasibanga omumwe olunaku lw'ejjuma illa an yasuma yawman qablahu aw ba'da, okuggyako nga anaasiba before oba after. Ekyo kiri takhsis. Bw'obanga olwawudde, kubanga babuuza Sheikh Fawzan omuvubuka yamugamba nti abeera n'obuzibu ennaku olwa Mande emirimu gye gimulemesa okusiba Mande, naye ate ku lwokutaano aba off ku mulimu, ku lwokuna n'olwokutaano aba off. Kati ayagala kuliwa Mande, n'ambuuza bwe nsiba olwokuna n'olwokutaano mba mpitawo, kubanga Mande emirimu gye nkola sobola kusiiba lwa Mande olunaku olwa sunna, ate ntya okusula ennaku ebbiri mu wiiki nga sizisiibye. Sheikh namugamba nti obanga osiba olwokuna n'olwokutaano siiba, kubanga jjukira yagenda kuba mu mbeera ye bwetyo egenda okutambula. Nga nti kasita obanga wakulembezayo olunaku qabla before, hadisi bwe tugambye n'osibanga olwokuna n'olwokutaano lusiibye, kubanga otaddeyo emabega ekisonyiisa biidhnihi tabaraka wa taala. Ekyo kiri mu takhsis, abeeyawulidde ku nsonga, kubanga yali agenda kitambulirako emyaka. Enva ku nsonga eno nga ntegeeza nti biidhnihi tabaraka wa taala ebitabo ebibiri ebisatu bye tutunuddemukko tebitugaana abagenda osiiba olw'enkya lwokka bakkirizibwa okusiiba yawmu arafa. Naawe gwe kennyini mu nniya yo kimanyi tosiiba yawmul juma, mu nniya yo mulimu kiki? Siyam yawmu arafa. Yawmu arafa ne yawmul juma ziri bbiri za njawulo, si ze zimu, ziri bbiri za njawulo. Era kyatugaana sallallahu alaihi wasallam takhsis siyam yawmul juma, okubanga tusiba olunaku lw'ejjuma. Nsubira ffenna wano abali wano teri asiba olunaku lwa jjuma, nga jjuma nga kiri empty bwe kityo tetumulinaawo wano ng'olwagazaaki. Wabarakallahu fikum. Tuddeyo we twakoma. نعم حديث يا عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طلب ماما عائشة ولو أبو بكر الصديق مشى النبي صلى الله عليه وسلم مبيغا nga twamwogerako ebimukwatako n'ebisagala kwerabira byoterabiranga nti yayingira obufumbo nga muto, yayingira obufumbo nga muto, naye ekyo kyeyawulidde ku nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuwasa ne bamuwoowa naye nga tannakutuuka kubeera n'abaami, n'amuwa ekisulo kye era n'amutiramu buli kimu ekikola maka ge ng'omukyala. N'abeera mu nnyumba eyo mpaka lwe yafuuka omukyala. Bw'amala ofuuka omukyala n'agenda ewa nnyina Roman bwe bamuyitanga maama wa Aisha, n'amugamba nti njagala kumanya lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam tayingira mu kisenge kyange. Kakati Roman n'alaba bba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, n'amutegeeza nti omwana yazze wano, n'aŋŋamba nti omukulu tagenda mu bedroom ye. Kakati then Abubakar n'alyoka atuusa message ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam ti omwana yabadde eka n'ayogera bw'ati ne bw'ati. Nabbi n'amanya kati bedroom erabika etuuse. Eyo nno enkola ey'empisa, si kumalagamu okukola gagambo, kukubawo gagambo ganene ow'omulono n'oli naddala abavubuka b'ennaku zino awasa tamanyi boogera na Nazaala, tamanyi boogera na Sezaala we, amukubiddewo agagambo. Empisa kikulu, empisa kikulu nnyo okumanya butya bw'olina okweyisa. Ebigambo bitandikirawa bikomawa. Naye ate oluvannyuma nabbi n'afa sallallahu alaihi wasallam nga Aisha alina emyaka 18. Ate jjukira nti bakyala ba nabbi tebawasibwa, baba bakyala be mu duniya n'akhira. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Abasahaba tekabatandanga ne muwasa bakyala be nga maze okufa, ogwo omusango munene mu maaso ga Allah bagaana mu Qur'an Suratul Ahzab. Tekabatandanga ne muwasa bakyala be nga maze okuva abadan, oluberera. Aisha yafiira ku myaka 58 egy'obukulu, kiba kitegeeza yaddamu nawangali emyaka 4. Naye gye gyonna emyaka 40 tolowoozangako ng'abalabi b'obusiraamu. Kale olaba mwana mukazi wattu yabonaabona n'omukwano, kakati yali awo omubiri yali muntu alina omusaayi. Egyo emyaka gyonna yagimala mu kugaba yirimu nga bamubuuza ebibuuzo n'addamu. Okusooka yaddangamu ebibuuzo nga ali mabega wa kateni, then bwe yagwa embugubugu ne kateni neevaawo nga nti akaddi radiyallahu anha. Era kyova olaba arankingibwa namba 7 mu basahaba abakyasinze okusomesa irimu. Mu 6 baami kuliko omukyalo omu yekka ya Aisha, nga bakulemberwa Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhar ye namba 1. Naye bonna baami kuliko omukyalo ogwo yasomesa nnyo nnyo, era teyadaagako ng'abalabi b'obusiraamu n'abasiraamu bennyini abatatudde kusoma bagenda bageresi bebogerera ebigambo. Obutasoma bannange kitawanya, ate wekitawanyiza ennyo kwe kudda ku nsonga n'olaga nga yagimanyi n'ogyogerera nga togimanyi. Bagamba nti kakati abasajja batuleetera kalicha ya Saudi, kalicha ya Kiwarabu, kwebuutikira omukyala mu gabuyibuyi eri nfufu nnyingi, kyola beesaanikira. Ebyo birevu ebyeri eri mu Asia, kalicha yaabwe ya kirevu. Era kati zino hadisi zonna ze batusomesa zino kalicha zazirwa, kalicha y'Abawarabu. Allahu akbar. Allah alina obuyinza, kano kawulirize. Allah yaddira irimu eya hadithi nga bagikuŋŋanya sibaawo. Kati oyinza otogamba nti oyinza okugenda notandika okunoonya kalicha y'Abadinkonyi wandiika ojagaza ati Imamu al-Bukhari ava Uzbekistan,
Murasha kabaka w'okuwandika irimu ya hadith kati yali anoonya ki ku kalicha? Yali anoonya ddiini. Imaamu Musilimu musajja mu Iran ava Naisaburi mu ggwanga lya Iran nga ki ekintu ola ku kalicha yabaddiini ka njagaza ki? Eno ddiini nga nagenze kumenyera Ibn Taymiya Damascus mu Syria, Imaamu Nawawi Damascus mu Syria, Imaamu Ahmad ava Iraq musajja we Baghdad. Akati nga bafaaki ne kalicha yawali Makka awo Madina bajagaza ki? Eno yali ddiini. Kiba kitegeezebwa n'aboogera ebigambo tamanyi byayogera. Eri si kalicha y'Abawarabu, kalicha yaliwo nabbi n'agidibya sallallahu alaihi wasallam. Ekyokulabirako omukyala bwe yafiirwanga omwami mu Bawarabu awo e Makka ng'abeera agenda kusula mu keegi, kakeegi k'embwa okumala omwaka mulamba nga tanaaba teyeesiga kizigo. Omusajja akufaako atya bwe n'ebisira ndisula eri. Omwaka bwe gwaggwangako nga bamuleetera obusa bw'eŋŋamiya nga bwesaaba byonna omubiri, kati nga bamuwa amazzi ng'anaaba nga baleeta engoye n'ebizigo. Naye kyabanga kizibu nnyo okugenda mu punishment eyo n'owona baafiirangayo. Nabbi bwe yajja n'abagaa nti والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Si mwaka mulamba, myezi 4 na ennaku 10. Mukyala nga afidde omwami nti myezi 4 na ennaku meka? Ate tagenda mu keegi. Temukuluusanya nga kisolo. N'abasuuza kalicha balina ate yaabwe temanyi na yaffe bali batemu nnyo. Bwe yagendanga mu mbeera ezo era buli maka gabangako keegi, bagenda mu mwezi ng'agenda mu keegi ye, tasula nabo talya nabo, bamutwaliza mmere ku sowaani ng'erimbwa bw'ogiraba eri ku keegi. Bamala okuteera n'alyoka akomawo eno mu nnyumba ennene. Nabiraga nti byonna ajje tubeere naye, tewali buzibu, talina buzibu, muleke. Just omwami tagenda wa mwami we, ekyo kyokka, n'eswala tasaala. Yagenda abasuuza kalicha ejeegi mpola nga basomye ku kalicha zaabwe obatenda. Baali batemu. Kalicha zaaliyo n'azibasuuza n'aleeta eddiini. Ate ffe eddiini gye tuyagala okuyita kiki? Esi kalicha eyo ddiini. Era yerimu obuntu bulamu, yerimu embeera z'obuntu. Akati goga nti mukyala wo mwagala nnyo ng'ate ali mu keegi eri enkuba etonnya gwe oli eno mutegula. Ezo embeera za buntu. Gwe kennyini otugende nti omukyala omwagala ebitagambika. Era switi haati wandi wano ku mutima ali muki? Mbu yagenze mu mwezi. Kale nno okwogera ebigambo nga situbimanyi nakyo kya mutawaana. Natuna kwogera ku nsonga oba togimanyi sirika tewali musango. Aisha atugamba nti kaana nabiyyu sallallahu alayhi wasallama yujibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli. Eno hadithi eraga okulembeza omusayidi yaddyo mu mbeera zonna. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhu, yani yuhibbu at-tayamunu, okutandika ne sayidi yaddyo mu mbeera zonna. Fi tanaulihi, an-na'al yengatte ya boot yeweta na'al. Newe yalinga yambala ngatto sallallahu alaihi wasallam ng'asooka kugulu kwa ddyo. Wa tarajjulihi, combing, kusaniza enviiri. Yasooka sayidi yaki? Wa tarajjulihi, kusanula enviiri. Yasooka sayidi yaki? Eyaddyo, n'alyoka agenda ngazzaako paka ku yakkono. Wa fi tuhurihi, ne mu kwetukuza kwe kwonna
ne bwe kuba kunaaba janaba asuka ku saidi ya ddyo, ne bwe kuba kufuna wuzu asuka saidi ya ddyo. Wa fi sha'nihi kulli, n'embeera ze zonna yakulembezanga ddyo, okuggyako wajja layini ng'ate atulaga kkono, kati ng'ebyokwetukuza atulaga ate kkono, n'okufuluma emmanju mu kiyigo kono, kubanga byajjamu ebyakkono yabitulaga. Wa fi sha'nihi kulli, mu mbeera ze zonna wano yaleeta kwa bujumula byonna, kati n'addamu n'asikamu nga bwe tujja okulaba mu maaso ti ate wano wakkono, ate wano wakkono, ate wano wakkono. Ekiresa hadithi eno mu kitabo kya wuzu, omanye nti oba ofuna wuzu, jjukira nti basahaba baali bantu bapya, bintu babigwamu mu bukulu. Bayige nti wuzu osuka saidi ya ddyo, guba mukono osuka gwa ddyo nozaako gwa kkono. Ova kufa bakuze nga tuli basiraamu, olidde ekiri automatic nti oba ofuna wuzu mukono gwa ddyo gwe gukola ki? Naye ababiguddemu mu bukulu batyankalana, kakalana erabira nasuka guno nalukazaako guno, kubanga abiguddemu mu buki, ate nga basahaba abasinga babigwamu bantu bakulu. Gusime wuzu badde muwuzu okuva nga oli kato, kati kyali kiri ku plate kuli kitambula butambuzi kyokka, guno ne guddako mu mutwe bigere, zira ku kigere ekyajjo n'ensimbayo kkono nga wuzu ewedde, kubanga oludde mwokikola. Bali bayiga mu bukulu, nayagala bayigirize sallallahu alaihi wa fi tuhurihi, n'okwetukuza kwe kwonna sallallahu alaihi wasallam, hatta ne ku mufu. Era naye bwe tuba tumunaaza nabyaga nti abda'na bimayaminiha, mutandikire ku saidi ezaddyo, saidi zonna ezaddyo zemba musooka. Ddamu hadithi. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجبه ekigambo ajibu kitegeeza kwewuunya mu lulimi Oluwarabu, naye ate olwo ekijja nga kitegeeza kwagala. Ekigambo yu'jibu waliwo ekijja mu nfunda nnyingi nga kitegeeza okwagala ensonga yonna gy'oba oyagadde. Ebijja kutumala leero katumala ofuna okwaziina inshallah, tugendeeko mu bibuuzo. Naam. musupportinge program eza daawa, mubagulire data, mubayambeko baganda baffe bana ba SK mu kubagulira kamera basobole okukwata obulungi emisomo gino egy'obusiraamu gye bagase. Famire yo gwe musobola otuula ne mukyalawo n'abaana bo boolina ne mugaa katugule kamera ya SK muziri mu daawa. Banno booli nabo e Bulaaya basiraamu banne ekibiina, abali e Sweden, abali e Germany, guno omulyanga gwa SK muziri mu daawa ogw'okugula kamera ngukwasizza mu abasiraamu abali e Sweden mu kibiina kyammwe kuba nkimanyi, n'abasiraamu abali e Germany, eyo chapter tugiggalewo, mubagulire kamera abo abali e Sweden n'abali e Germany. Omulimu guno ngukwasizza mmwe, mulibeera abajulizi. Allahumma shahad, ayi Allah julira ku nsonga eno. Eyo puroguramu tubeere nga tugimaliriza ate tugende ku njala. Nkakasa nina obukakafu ti ensonga mugimala nga mmwe abasiraamu abali awo e Sweden, abasiraamu abali awo mu Germany. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe obuwanguzi, abawe buli kirungi kyonna kuno ku duniya ne ku akhira. Bannaye katukomaawo, mwenna tubaagaliza obulungi mikwano gyo.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Bujulizi ki obugaana okusala ekimemeya? bwe buli hadith naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama anil qaza. Al qaza kwe kusala enviiri nga tezenkanankana mu mbeera zonna, oba nga zawano zenyimpi ngeno nyingi, oba nga ezeno zenyimpi zino nyingi, oba kasita zibanga enviiri zo tezenkana ku mutwe saidi yonna bwe ziba zijjidde nabbi yasiziyiza, kubanga si kyampisa, si mbeera ya buntu bulamu. Embeera eba eraga nti olina obuzibu ku bwongo. Yakigaana sallallahu alaihi wasallam. Naam. Imam, era bwaba muntu ng'ali bw'atyo n'oba nga gwe omwana wo ozze mu bantu okulagayo omwana wo mu bantu, ng'omulagayo ng'ayambadde enviiri bajega nti omusajja yakula atya, omwana yamwononekako dda, ndaba omutwe we gufaanana. Naam. Imam, okumagaamaga mu swala kiramulwa kitya? Okumagaamaga mu swala kirimu emiteeko esatu. Waliwo omuteeko ogukendeeza essala, nobeerawo n'omuteeko nga guttira ddala essala noba nga tosadde. Waliwo okumagaamaga okw'amaaso nga omutwe tegwenywenya ne bodi ng'amaaso ge gatambula gokka. Ne wabawo okumagaamaga nga n'omutwe gumuvinga. Ebyo ebibiri bikendeeza essala. Naye kasita bodi eva mu kibula, bodi kasita emuvinga bweti, kubanga kati wano mba solekedde kibula, ekyo kitta essala. Ebigabega bino kasita biva mu kibula ne bitambula, kubanga oli agira ensingo neggwayo ne bodi negirako. Kati bodi bwemuvinga ekyo kitta essala. Biri bigikendeeza ddala nno, kubanga bw'omagaamaga oluzinga concentration ku kyoliko. Hatta omusomi wa Quran nga nasomera akaseera kawanvu abakwata bamugamba nti atule ku kisenge, atule wano nga waliwo kisenge, obwongo obeere mu kifo kimu. Bw'atuula nga bwongo bugenda nalaba bayiseewo eri ate gundi akola kyawo naki, obwongo nga bugaziwa, tasobola kukola kino nakigusa, takiwa budde, kubanga bulengeralengera oba enkoko eyiseewo ate yaani eyo ndaba ng'empanga. Kati obwo bujjamu obwo butawanya obwongo, naye bwagira bwati nga lwekisenge bubeera wamu. Kati essala emmagaamaga zaayo zonna tezikubirizibwa, tuzeesambe. Naam. Nsoma ebintu naye mbyerabira era sibikwata, nkole ntya? Oyinza okuba nga waliwo mazambi ge weebagala, weetunuulire enkolaganayo ne Allah tabaraka wa taala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, yongera okubiddiŋŋana. Kendeeza ekitundu kyokwata kibeere kitonotono, tokwata kinene. Kendeeza ekitundu kibeere kitono, bw'omala okikwata olyoke ogende kukiddako. Toyongera kitundu kipya ng'ekikadde tonnakakasa nti kitudde mu bwongo. Then bw'onoogenda ng'olwawo obwongo bujja kusumulukuka, omanyire okukwata, kubanga mu kusooka bigaana. Osooka n'okwata ne bigaana, n'obiddiŋŋana, time neetuuka obwongo ne butandika okutaggulukuka mpola. Kati butandika okutaggulukuka ntandika okukwata ne bitandika okutuulayo, naye tukwata bingi. Sooka katono. Okukwata ejjuzo emu nga mweri bulungi nnyo nga nywevu mu mutwe, kisinga okukwata ejjuzo 10 nga tewali n'emu gy'oggusa. Nga tosobola kuyimirirawo n'ozima ejjuzo n'aba n'ogissa wali nga tolina w'otunudde. Naye ng'oga olina 10. Ono alina emu nga ye akisobola, takumanyi okukwata, ate ono alina emu nga yonna etuddeyo bulungi, yalina n'emikisa okwongerako ey'okubiri n'etuula. Ono lwaki tayimu etuuka n'anafuwa? Bintu tebituulamu, ngenda okugira bwe nti temuli. Ate Allah yakola Quran erimu emiteeko. Bw'okwata tayimu etuuka nga weerabira bwerabizi kyokka, nga ne bw'osaza Magaribi balina okujjukiza. Era abasingawo baggwamu amaanyi ku stage eyo. Eyo stage tekutiisanga, kwegenda mu maaso ate tayimu ejja tutuuka naye eveewo.
bw'omala okukwata neweeta emyaka egyo 3 otandika okwerabira ebitagambika kuba bintu binakwata byalagawo tekutiisanga stage eyo bwesigala nga siremerako time ejjatuuka neyo stage ogiyiteko ate otandika okusoma ng'osobola okusoma suratul hajj papula 5 n'ogissa wali nga bakujjukiza muba gumu oba ebiri oba obutakujjukiza naye nga luli nga oluyingira olupapula layini 2-3 nga bakujjukiza layini 2-3 nga bakujjukiza ate n'okujjukiza si kamogo kubanga oli muntu n'ennabbi sallallahu alaihi wasallam yagisomakokko mu surati Rum faltabasa alayhi alqiraa aya neziyingiragana nezimulema okutaggulula ate nga kweyakka nezimulema ne batya okumujjukiza sallallahu alaihi wasallam ngani gwajjukiza gwe gwani essala bwe yaggwa n'ababuuza nti ma manaakum an taftahu li kiki yabaganya okunzigulirawo nga mulaba ebintu byeggadde ma manaakum an taftahu li bakita mas'alatul fathi ala al-imam okugulirawo imaamu nga byeggadde bamugana nti ya rasulallah nga ani akwenganga baali bamutya sallallahu Qur'an yakakugwe gwogitusomesezza buli kimu kati bwekibanga naye oyo kulevo nga kwali sallallahu alaihi wasallam yalinga asobola okusoma ebyo ne bimutuukako olwo ffe ababeera mu kulaba firimu kikomando firimu bweggwako ng'omupiira gutandika omupiira bwe guggwako katandika butandisi tusulira ddala ku tivi kale ekireeta okuba nti omuntu akwata nga yeerabira tebituulamu oluusi mazambi oluusi amakuba g'okukwata tagamanyi bulungi kintu kyakuyimba twabiranga emadiina eyo naedoniya eno nga tukwata hadithi ng'olaba abantu bayisinganya mu kompawundi onadde eno ofuna akafoko kavangawo newali nga wogenda bwodda ogenda oli ku hadiisi egi oyimba nnyimbe kale ate nga wano waliwo akusalamu naye adde eno bwati mu kompawundi nga muyisinganya buki kugiyimba biidhinihi tabaraka wataala ekintu kyonna buli wokiwa obudde tayimu etuuka nekijja mu bulamu bwo kasita okyesibako kiga nti wayi musajja nga nnemeddeko mutadde naye ffe twagala irimu tuleme nze newunya abaseeka bange abamu mikwano gyaffe ffe twagala olaba efirimu ne tivi bakutwale mu ddalasa osunsumula amasi ala gw'otaasomye gw'otawadde budde emboozi ne situulu bye twagala tuveeko tugende ku muzinda lw'omudalasa ku sande akunkumuka irimu bakulimba tekisoboka era anaakunkumuka irimu alina kusooka kuteeka eri budde bungi nnyo ebintu byakuwa budde so sigiramu katono bwoti ojje ku muzinda tekisoboka era ogenda okulaba bwoti nga naye kennyini abituwa agatta bigatte omulaba bwoti nga abigattira awo ku muzinda nogati lwakuba tiwekyakikolera katugendera awo naye maama ng'omulaba bikola ki agattira awo nam obusiraamu bunta okubaako kyenkola omuntu andyazaamaanyizza bwe buba tebunta nkole ki bukuta okubaako kyomukola ng'omusonyiwa era Allah tuga nti wa intaafu aqrabu littaqwa abo bonna abakoze ebyo okubasonyiwa kyekiraga nti mutima gwo mulimu okutya Allah wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara bwabanga akulyazamanyiza akasente ng'olinawo muleke musonyiwe mutunulire ku saidi y'omwanguyiza era omuyita omugende nti 10 liri mbadde nkubanja ndi kusonyiye kubanga oluusi abantu abamu b'omuwola ne zimulema ate afuuka mulabewo n'okukonjera mubi nnyo era nze mbeewunya mwogera naye mutya kumba mubanja kati okujjawo obulabe obwo muyita omugende nti 10 alhamdulillah tuli baluganda nali basiraamu ndikusonyi fainkana dhu usratin fanadhiratun ila maisara bwobanga obadde olinawo kasente kagulira abaana akawunga eka ne rent ne kafiizi buno bumusonyiwe obumusonyiwa nate Allah n'abuza ate mulayini ndala obusiraamu bukuta mu kumusonyiwa mu kumugamba nti nkusonyiye ebbanja
so si ate kumutwala weewalanga nnyo otwala muno mu mapoliisi makomera asale nga talina wuzu jama asale nga talina wuzu kubanga ate omukuyingirayo kyangu naye okufulumayo weewalanga nnyo kubanga era ebiseera ebisinga sente zaffe si biliyoni na biliyoni webambanja biliyoni 5 aliriddawo era obusente bwaffe mubumanyi 3 kakadde ekitundu era bwe bwaffe bwetusobola ndi basajja banaku naye bwe tebukutwaza munno omusajja musiraamu omukyala musiraamu asale nga talina wuzu eswala naddala eswala eyo bula 3 Allah ajja kuleeta endala ezo sente 3 eyazikuwoziwa olwoyo akyaliwo ye Allah waali ekyokubita ggwamu bandi badoga nti kakati nazijjawo endala eyazikuwa avuddewo oba aweddemu agwamu walillahi khazainu samawati wal ard amawanika gonna gakyali gajjudde agalina tannatuulwako ku bugagga bwe bwalina ajja kutuwa endala ekyo bwekiteeka mu kifuba kyo insha Allah ekifo kyo kijja kuggulawo omusonyiwe aleete endala tugende naam Imaamu fe abasajja omubaka yatukkiriza okutema engoye okukendeeza engoye si kutema okukendeeza engoye kitali ku bakyala ate nga ndaba abakyala engoye zikweya ne bafuna obukyafu engoye ezo ziba zikyali ntukuvu abakyala tezirina buzibu era bwe bakimbuuza sallallahu alaihi wasallam nti engoye zikweya nnyo ne zituddugalako ne zifuna n'obukyafu oluusi ayise mu bifo abantu bakunkumuddeyo bamaliddeyo ebyetaago ebinene agamba nti tewali buzibu bwe kinaba kibaddewo n'ayita mu kifo ng'ekyo then ajja yite wali watukula watukuze wali naye ekyo kitegeeza ate kuyita mu bukyafu ng'abulaba ekyo kijja accidentally singa engoye ze ziba zikweza n'ayita ewakyafu nga talabyewo naye waba alabyewo yeewale okuyitawo oba waliwo short call oba long call yeewale oba azikwateko engoye ze olw'okuyitawo naye singa accidentally zikweza mu ebyo ebikyafu zijja kukweya ne watukula wali watukula watukuze wano naye omukyala yalina kweyisa ngoye ze ate omwami alina situla wallahu alam naam tulina omwami atusaaza nga imaamu taliwo naye mwetiisi wa migugu buli lwajja okutusaaza aba yenna ajjudde entuuyo kiramulwa kitya ku ky'okusaalira emabega we Allah tugamba mu Qur'an ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin binadamu bw'oba ogenda okusaala weewundeko labikako bulungi ogenda mu maaso ga rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna eyo aya Allah atugaana okujja mu ssala nga tutunula nga bwe twagala basigalangi bamakanika bi ovulo oteekeddwa okuba nga weewundako olabikeko bulungi ogenda kuyimirira mu maaso ga Allah tabaraka wataala toyinza kugenda wa general manager ng'oyambadde bwotyo toyinza kugenda wa principal wa ssomero ng'oyambadde ebintu ebityo lwaki mu maaso ga Allah olabika bwotyo ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid aya inda kulli sala mugenda ku muzikiti buli sala mulabikeeko bulungi era nga mukulabika obulungi mulimu obuteesitaza na banno olusu weze ku muzikiti ate banno basanga obuzibu ate kati wuyo naye imaamu abantu omuntu anakulembera abantu mu swala bateekeddwa okuba nga emitima gyabwe gitebenkera naye mu nnyambala n'enneeyisa yennyini kyosinga nti ate ekikulu si oyo yazanya amatatu oyo nze omutima wange tegutebenkera ng'atusaaza aveeyo taddayo tusaaze abira muzirudo aveeyo oza emakka awo olaba makka abo basajja basudaimu balwa ku bwayimaamu balwako nnyo ati abasinga mu babazadde oyo yajja ku 82 najja ku bwayima nakati mweti 8 kuzaalyo Shulaimu yajja 91 awe watyo ku lwaki bascreeninga ku P6 yalina efujjo
yabbirako ku sigala ne bw'osoma Qur'an ensi yonna neyimirira ne bajja kukizula nti ku P7 yabbirako ku sigala tosaaza Makka ku Kaaba kulwaki anti ojja kuba okyasaaza bajja kumanya ntyani tigundi oyo mutemumanyi namumanya mumubuuze nzi nasoma naye ng'asaaza ani oyo baagala baleeta omuntu nga n'abasoma nti wallahi kaali kasajja ffe twasomanga nako naye kaali kasajja nga kasajja ka Mungu era abalonda nti oyo abeere imaamu balonda nnyo so si nti mwenzi mujjemba nnyonnyole ku sinya 3 mujjemba nnyonnyole bye twakolanga kulwaki omuntu tatebenkera mutima kati nezo engoye zenkyafu baganda baffe bakola emirimu emizibuzibu muteekewo engoye ez'essala tetugenda kukola obusiraamu tukwiza okukola tulina okukola tuteekewo engoye ez'essala hatta era obusiraamu bugazibwa paka ku levo nti bw'obanga olina obuzibu ng'olina olusu olukuvaamu si lulungi oyo jama tujame muvaako anti ajja taataaganya bali mu masigiti esswala za bano bonna azitte bazimubanye ku kiyama basala ennyindo baziwese bati badde bakutte kuno enfo gy'okuteeka wano omukono atadde wano batalina mirembe musala bw'oba omuli wano ala kutunula enaati tajja tunula mu kibula esswala zino zonna ozitte kati okulabika obulungi naye nno okulabika obulungi kusinziira kubanga okulabika obulungi okwa biliyoniya mu ngoye ze kwe kulala CF fetuyamba lya ngoye za 1500 wali mu wino basi nakugenda ku muzikiti zezaffe ze tulina ze tusobola naye khudhu zinatakum bwe tugamba khudhu zinatakum weewundeko saate okwewunda okwekikyala neyeetona nawanika ku liiso nayiwako pawuda omusajja era kwonooneka okwewunda okwekikyami kibategeeza so saate batugambye nti olina okwewunda ng'ogenda mu muzikiti okwewunda okwaffe kumanyikiddwa sikuba kuwanvu nnyo nam Can I be allowed to eat the wealth of my father who was not a Muslim and died a non-Muslim when I'm a Muslim? Obusika muzimu ku mawani al-irth ebiremesa okusiika ikhtilaafu ddiini eddiini okubanga zaawukana kakati mukadde oba yafa tasiramuse tosikira maali ye era nga naye watasika eno nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama la yarithu almuslimu alkafir wala alkafiru almuslim omusiraamu tasikira atali musiraamu n'atali musiraamu tasikira musiraamu kasita eddiini zaawukana tetusika tusaze ku bavubuka bangi najja nagamba kitange alina ente nnyingi badde bampaddeko ente 10 naye naliraba embeera gye ndimu wallahi sinawadde 10 ku Kampala kuno obusente buli mbwetaaga kati waliwo brother yaddagala azimpeemu ssente waliwo babasaidiza eyo wansi mu nte ente ezo ziri wano twagenza ozigabanagabana nga gwenako ente 10 oba tozaagala katukwemu ssente naye nga ssente nnyingi zibamuwa nomugandika kati ate ebino ebigambo bya nabbi tugenda bikola tutya sallallahu alaihi wasallam ebigambo bya nabbi bino tugenda bikola tutya gwe tosika eri kyanti siganye bitegedde sina kusika naye nina kiki obwetaavu ndi mukazigo kamu akafaliso kali ku ttaka ojja paka sampula nga jaleeta gendo pakase kubanga n'oli kitawo gwosikira abadde n'ezente bagge yatandika nazo wangi bakitaffe batandika balina n'azala mwenna n'akola ebyo byonna genda tandike kingdom eyiyo ojja kukola inshallah kasonyereza ku kyani nabbi sallallahu alaihi wasallama innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin yenna agumiikiriza natya Allah n'oguma empeera yo Allah tajja gibuza ejja kulabika fi dunya wal akhirah wano ku dunya ajja gikulaga ne ku akhirah naam ekibuzo ekisembayo sebo Teach us du'as that help on settling debts. Debts intended. Bagata debt oba debit. Debit debt. Byonna ani agambye byonna.
amabanja zimu ku programu ennene era bwe tunula ne mu Quran aya esinga okuba empanvu yogera ku ki ku bbanja ate nno tulanga ag'okusaaga amabanja kubanga kizibu omwanadamu okuwangaala nga talina maki mabanja ate nno b'osinga okwegomba bavuga mamotoka manene weegombera bwereere babanja abo amabanja ge ne bagakwasaamu wiiki emu oyinza okugimala yonna nga teweebase just 1 week ne bagakwasaamu nti gaago manene nnyo abanaku ffe tutera okuba nga tulina amabanja nga nago olinawo agakasanvu aga kiriniki oli bajanjabidde omwana nga katini singi kasanvu mu 5 zibajanjabira omwana genda kanoonya wali okuba ekyapati ozitunda ozitwaleko naye abo abantu abasinga amabanja sijja kusaaga era lirisinga n'okutwala n'okuba ne ayedde ennene mu Quran etudde ku lupapula lulamba eriko yokka egi ayatu dayn ya ayyuha alladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma abange mu abakkiriza bwe mbanga muwolanganye ebbanja lyonna nga mulonze ne piriyodi fakutubu muwandiike ebbanja sirya kusaaga hatta nabbi sallallahu alaihi wasallam bayitanga mayiti ng'abuuza otalina mabanja bwe yalinga alina amabanja ngadde ebbali tasaalira bbanja ne bamujahidini abafidde mu ntalo z'eddiini baba bafuuse kilaasi nnene babeera bajulizi ebbanja lisigalawo ebbanja lisigalawo byonna byonna Allah bimujjako naye nanyini bbanja mpozi nga ali musonyi yennyini ekitali ekyo kiyama ajja kutuuka wali nti oyo alagawa alina etaanu gyange bagiteeke bwati ebbanja terisaaga tusala tusaasire ya rabbi ate nga kizibu okuwangaala nga tulina amabanja kubanga ebintu bijja ne byekwata ate nga bya mugaso eri obulamu bwo noyagala obiseseetule nosookulya ku bbanja wano duwa ki kusaba Allah tabaraka wa taala atwanguyize isookera ddala tuleme kuba kuyitiriza amabanja abavuka b'ennaku zina beewola asooka neyewola entono n'azizza kati n'ojja omuteekamu obwesigwe n'agenda yeewola ennyingi taddayo kulabikako kubanga obadde otera omuwa nazza kumba alina kaategaawo azimba trust kati walaba enywedde najja $5,000,000 noonoonya masuhaba nga alabikako ekyo si kirungi amabanja kusaba Allah kusalako ekiro osibeko Monday ne Thursday n'okuba nga oli mukozi nnyo insha Allah ajja gatugirawo tumaliriza nga enkya abalamazi baffe bonna abatukiikiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia bali mu lusenyu kati Mina twogerera kati bali Mina emikolo gya hijja gitambula gitandise leero then enkya bagenda mu lusenyu Arafa naffe tugenda beegattako nga tusiiba yawmu Arafa biyawunihi tabaraka wa taala nabbi yatugamba nti okusiba yawmu Arafa tukaffiru sanati almaadiya wa sanati alqadima Allah akusonyiwa amazambi g'omwaka oguyise n'ogujja naye amatono si amanene amatono si muntu kugenda mu bikola byabwe etambuze busegu bukaba n'atayiminga yawmu Arafa egi n'agamba mu biwedde eba tekyali ddiini abafuse drama ngenda bbe atta abantu alyazamanye atemule atayiminge kiki aloze mbu biwedde amatono kabairi tezenyeenya ziri njazi olwazi omuyaga gulunyeenya olwazi omuyaga gunyeenya bukoolakola na butiititi kati yawmu Arafa esesetula buzambi butonotono buno naye ga kabairi tewali na kibaawo lisigala lyonna lituutidde liti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba nnar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu